Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero ndegadde mbawe ku ddagala, naddala ggwe ng'olina omuntu akulemeddeko, akutambulirako, olaba ng'akumazeeko emirembe, nkusaba obeere ng'okola ku ddagala lino. Ligenda kuba limusitoopinga bwe kityo bwe kiri. Eddagala lino ddungi nnyo, likola bulungi nnyo. Singa obeera olikoze bulungi mu butuufu bwalyo, ligenda kuba likuyamba. Kati okusookera ddala nkusaba ofune eddagala bayita muzikiza. Muzikiza njagala ofune ebikoola bya muzikiza, naye kyandibadde kirungi muzikiza oyo ekikono ofuna ebikoola ng'obijje ku muti nga bimaze okukala. Omanyi muzikiza ye asobola okubeera ku muti okwo, ebikoola bisobola okubeera ku muti ne bikalira ku muti ne bibeerako nga tebiggwa, nga byekutte kuli kwe gaabirwawo okugwa. Kyandibadde kirungi n'ofuna ebikoola bya muzikiza ebyo nga bikalidde ku muti. Kati singa obeera obifunye bulungi nnyo, nkusaba obikolemu ensaano. Kolamu ensaano bulungi nnyo. Kati bw'omala okukola ensaano ya muzikiza, nkusaba ofune olupapula. Funa olupapula nga olaba luno olupapula. Segedde funa olupapula bulungi nnyo. Bw'omala okufuna olupapula osobola okuluyuza mu kitabo bulungi nnyo nga bw'olulaba. Kati bw'omala odduyuza mu kitabo, nkusaba ofune peeni owandiikemu erinnya ly'oyo akutambulirako, oyo akulemesa. Njagala omuwandiike mu lupapula olwo, wandiikamu amannya gonna abiri. Gawandiike ku lupapula olwo lw'olaba. Bw'omala okugawandiikako bulungi ku lupapula olwo, nkusaba oyoole ku nsaano ya muzikiza. Ensaano nayo giteeke ku linnya eryo ly'owandiise mu lupapula olwo. Luzinge ensaano eyo, teekamu ntono, toteekamu nnyo bingi, teekamu ensaano nga ntono butono, teekamu butono nnyo, naye ensaano eyo giteeke ku linnya erinnya ly'owandiise ku lupapula olwo. Wandiikamu amannya abiri ag'oyo akulemeddeko. Beera nga ogawandiika ku lupapula olwo, oteekeko ensaano ya muzikiza bulungi nnyo. Kati omala ogiteekako, zinga olupapula olwo, luzinge bulungi nnyo, luzinge bulungi nga bw'olaba. Kati bw'omala odduzinga bulungi olupapula olwo, nkusaba ogende mu kaabuyonjo n'olupapula olwo. Kati bw'otuuka mu kaabuyonjo, kyenkusaba tokola mukolo gwonna ogukolebwayo. Jasi tuuka mu kaabuyonjo, gyamu empale yo, weesanguze olupapula olwo, naye tokkiriza nsaano eri kuyiika, lwesanguze bulungi nnyo. Omala olwesanguza, nkusaba oyogere ebigambo bino. Beera ng'oyogera ebigambo bino ng'oyogerera ku lupapula olwo lw'omaze okwesanguza. Njagala ogambe bw'oti, ogambe nti ggwe gundi. Kati wano oteekawo mannya, ogamba nti otandika okulaamiriza ng'ogamba nti ggwe. Teekawo amannya ge abiri ge wawandiise mu kapapula ago g'olina okwogera awo, ti ggwe gundi antambulirako. Okimanyi bulungi nti okola ssusu nange nkola ssusu, naye okyogera mu Luganda olutuufu era ogambe nti okola ppupu nange nkola ppupu. N'ekyo kyogere mu Luganda olutuufu. Okitegeera? Nze saagala kukyogera wano kuba kyesittaza. Gwe byogere mu Luganda olutuufu. Nze okitegeera bulungi, nsuubira obimanyi. Kati oba otandika n'amannya ago g'owandiise kapapula, ogambe nti ggwe gundi antambulirako. Njagala okimanye nti okola ssusu nange nkola ssusu, okola ppupu nange nkola ppupu. Awo byo bigambo byogere mu Luganda olutuufu byonna bibiri nga bwe mbyogedde. Awo ogatteko ogambe nti byonna by'onkola mbizikirizza wano era mbyesangudde. Okitegeera? Bw'omaliriza kapapula okasuule mu ttooyi, kiba kiwedde. Kankuddiremu wano mu kulaamiriza. Kyayiti ontambulirako. Njagala okimanye okola ssusu nange nkola ssusu, okola ppupu nange nkola ppupu. Byonna by'onkola mbizikirizza wano era mbyesangudde. Bw'omaliriza kapapula ako kasuuleyo mu kaabuyonjo, kasuuleyo wansi mu kaabuyonjo. Kaabuyonjo erina kubeera ya kinnya, ezo ezaffe ze mumanyi ezo enkola enkadde gy'olina okugendamu. Ate olina okukakasa nti kaabuyonjo eyo egendebwamu. Kyekyo nakyo kikulu nnyo. Olina okukakasa nti kaabuyonjo eyo egendebwamu. Kijja kuba kirungi nnyo.
ebintu bino njagala obikola emirundi 3 era z'ennaku 3. Buli lunaku ng'okolayo omulundi gumu, buli lunaku ng'okolayo omulundi gumu gy'emirundi 3. Kyenkusaba ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Oyo akulemeddeko akutambulirako agenda kuba akwesonyiwa. Singa onaaba olikoze bulungi eddagala eryo ligenda kukuyamba, ogenda kuba omuzikizizza, tagenda kuddamu kubeera ng'akutambulirako, ogenda kuba ng'omweggyeko, agenda kukwesonyiwa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.